Kadama TV bamukutu kwoli nga olwaleero njagala twogere oba baleetera omuwala gwe bayita Mariam ng'agenda kwogera ku kintu kya baboosi beegwanyiza abakozi baabwe, baboosi ababeera bafunye bakadaama bano ate ne bafuula bakyala baabwe abamu ne babakako omukwano. Kati agenda kuwa ku magezi buli muntu yenna yali afunye obuzibu buno. Njagala owulirize Mariam ng'akuwa ku magezi engeri gy'osobola okukolamu ekintu kino n'okivuunuka. Buli muntu yenna yali atawaanyizibwako oba atawaanyizibwa boosi we, Mariam akuwa amagezi engeri gy'osobola okuvuunukamu ekizibu kino. Wuliriza. Hello Kazama TV mukwano mujebaleko mwebale gyemukozeeko olwaleero nsubire nti bye mwali fayini nange gyenini fayini mwebale kola mwebale kuba baana bampisa mwebale kuba baana bagumiikiriza nkimanyi nti omuliro mungi n'omuyaga naye gujja kuteeka temufaayo mukama aliwo munaffe era atwagala. Mbadde ntayitako ne ndaba odiyo muganda waffe ng'alaajana boosi amufuukidde ekizibu. Embeera eyo baana bangi abagiyitamu era abamu ku bo tebasobola kukola ki kuvaayo kubanga baayogera naye kati gano magezi ngenda gawa mwenna buli ayita mu mbeera eyo oba buli ayita mu situation embi bwetyo kuba embeera mbi nnyo tetwetaaga na kugyesembereza lwansonga eyo embeera tomanya kaseera ki kegenda kujjawo bulamu bwo oba obukulekera kuba just in case omukazi oyo ne bwabasanga busanzi nga bawafubutuka mu by'omuyo ekiro wallahi togenda munnyonnyola kintu kyonna ate abantu beeno engeri gye bakimanyi nti kasita beebaka ne bbawo omuntu oba olina okufa kubanga era police sometimes naye etera nnyo okusalira ebibonerezo ebyo bubikakali naye sikiwulirangako ku bantu bannayuganda nti police yamusalidde ogw'okufa naye bo bakutta mu nzita embi nno singa sharia leega okusalira. So mbeera njagala twekuume tuddeeka nga tuli balamu kubanga tuba twava ewaka nga tuli balamu okujja ku kyeyo so siraba nsonga lwaki tuddayo ng'ate tuli bafoluse nga tetuwera. Namba wano kyengenda okusaba muganda wange ekirungi boosi wajja nakonkonako ne matumbibudde kiri bwe kiti ojja kulinda olunaku lwalijja kwata essimu yo giteeke mu recording gyako ettaala. Kiri beta bw'aba awulira oluzungu okay oba omanya oluwarabu that is fine naye akaseera ako kagenda okujja okonkona olugiro making sure nti omubuuza kiki kyoyagala ku luggi lwange in this midnight era omukonfamingire n'obudde omugambe nti essaawa ziri bwe ziti okitegeera tugezaaze ku ssaawa 6:7 omubuuze obudde buno ku zino essaawa oyagala ki olwedde neebase setaaga kubanga nfuluma bweru this time ssaawa zakubanga twebaka buli omu yeebase akugambe byakugamba kitegeera omugambe nedda first bwe nali nga nsaninga contract yange tebyalimu ebyo. Number 2 ndi mukyala mufumbo I have a family omugambe naawe oyina family okitegeera ate era n'ekirala kubanga owulira oyagala omukyala oyina omukyala ewaka so sisobola kukuyamba sisobola kukola ki kyeweetaaga mbeere nga kukolera okitegeera naye nga ebyo byonna bigenda mu maaso olina making sure nti eddoboozi lye lifulumayo bulungi ne libeera clear ng'oli aliwulira n'ebigambo byayogera. Ekyo bwe kiggwa n'omanya nti ofunye evidence yeeyo toggula luggi. Namba 2 bwaddamu okusanga waakusanga omanye nti zino essaawa bwe ziti atera okujja mu budde bwe buti making sure nti ofuna essimu yo n'obaako woogitega kati bw'otega wooteze essimu eyo najja bulungi essimu eyo ng'emulaba bulungi ebikolwa bye byonna toseka olina okubeera ng'oli mukambwe nnyo
okitegeera bulungi era muyombe omugambe nti sisobola kugamba ebiki omugambe yes bw'obanga ekyo kyoyagala then zizaayo ewaffe sigenda kikola okitegeera bulungi bw'ona amaliriza okubeera ng'ofunye evidence nobeera ng'omaze okonfaminga nti buli kimu kiri ready kwata era vidiyo eyo ogisindikire famire yo ogisindikire omuntu kale gw'omanyi nti ali trusted tasobola kuba nga akulyamu lukwe ate ng'era ne bw'obanga afulumya ennyumba era asobola okubaawo nakuweereza audios oba vidiyo okutaasa kubanga tolina wogenda genda oloope nga tolina bukakafu bajja kugamba nti ono kadamaale mba tayagala bwagazi kukola ki kukola so bonabeera n'obukakafu osobola oyambibwa mu kaseera kano bwebuwulira ng'otidde omanyi tulina ekintu kyetugamba nti si kirungi kukaka mutima bwewulira ng'omutima gutidde maybe guba n'ensonga lwaki gutidde era lwaki by the way n'omuntu waviirayo okwogera ekintu ekyo kibeera wansi abalaba nga kimuyitiriddeko kwata ekkubo obulira bulungi kwata ekkubo kuŋŋaanya ssente zo bw'oba ng'ozirina totwala ngoye nti ogenda kugenda mu nyumba opiikinga engoye opiikinga ebiki nedda funamu engoye oba olina kabaaga teekamu kabaaga kwata kabaaga kaako funa ebintu byoba olina ebintu ebyomugaso nga abaana bambatamu national id zaabwe okujja eno okwatamu ebintu bibiri important byokka n'essente zo n'essimu yo then okwate ekkubo ofulume wabweru oyimirize takisi yonna w'osobola ogifuna tokkiriza muntu mulala kutwalako nti bano bawola muntu kankutwaleko kuba togenda kubanga omanyi famire y'abano abantu byonna ojali nnyo omuntu olowooza nti agenda kuyamba kuvuga kuba emukimba kuire mukama wa mugambe yuno oba olusi naye akutwala kozesa ebibyo bye yeetaaga so olina makinga sure nti bw'ofuluma funa takisi ogigambe ntwala ku immigration okitegeera oba ekizibu kiriwo offisi zino bw'oba omanyi direction ya offisi yo okay that is fine osobola okwogerako ne offisi yo naye nga omaze kukonfaminga omugambe nina abantu benayogedde nabo already ofuneyo osobola okwegayirira n'omwami owakadama tv simanyi anansonyiwa okimuteekamu just ekyo kyogedde bwentyo kubanga n'omugavumenti nyamba onjogerereko n'aba offisi yange ku nsonga zino then era omutegeeza bulungi aba offisi nti olwedde nina evidence ate nazisindisa edda kuki ku famire zammwe okitegeera bulungi mu ngeri eyo bwagaana nti kiki gwe linnya takisi ogigambe ntwala ku immigration bw'olinnya takisi nogitwala nogitwale ku immigration obuuze office ezikwasaganya ensonga z'aba domestic workers oba aba housemates osobola obuuza yes domestic workers that is better oba n'obuuza ba human rights kubanga immigration ebeerako department ya human rights ensonga zonna ziba ezisinga obungi zigwera nnyo ku immigration yawo kati n'obabuuza ne bakulagirira office otuukawo olina okubeera humble olina okubeera omuntu omukakamu n'obabuulira ekizibu ky'oyiseemu okumala omwaka mulamba nebagamba naye wentuukidde okukivaamu mpulira nga kiri high sikyasobola kiwanirira bakugamba nti olina evidence n'obagamba nti ye sisuubirayo wa human rights agenda kufutyanka oba omuntu akwasaganya aba domestic workers bosi w'oyo otherwise bw'abanga tavuddeeyo kwanguwa nakwetaasa basobola omuteeka mu mateeka nakusasula sente za mwaka omulala gumu basobola omuteeka mu mateeka ne bamugyako ne license yes bamanyi nobajjako license okubanga takyaddamu kuyingiza mu kooti mu nnyumba omwo naye ekyo kyonna kikola singa oba olinako n'omuntu akubankinga okitegeera kikola ng'olinako n'omuntu akubankinga genda bw'omu wesimbe yes osobola omwesimbamu naye ate oyinza obutamalaako nnyo kubanga offisi eba eyinza okuyamba okubankinga naye ate offisi ezimu zitutunda so olina okukwatagana ne offisi yo n'okwataganayo n'omuntu asobola okukola ki okukubeererawo mukwano byebyo byenyinza okugamba asira message eno sigiweereza gwe wekka ngiweereza ne kadama yenna ayita mu mbeera y'emu kuba sisuubira nti tujja kubeera bwe kaseera nga tuli kodinga nga tuba twogera ku nsonga y'emu so nawe kadama yenna ali eyo n'ensonga nawe ekuyamba ekkwatako bw'obanga y'embeera gy'okola ki
gy'oyitamu. Mbaagala nnyo, mwebale kukola mikwano.